nga ate bafunye omukisa omusajja yageze maaso n'awamba obuyinza kakati yasinkanye envoy okuva mu ggwanga erya America okubaako ensonga zebogerako era bamalidde ddala essaawa eziwerera ddala 2 nga bagenda maaso n'okuwayaamu. Bino bijjidde nga amawanga aga ECOWAS gagamba nti gaagala okusindika ate amagye okugenda maaso n'okumulemesa okusobola okusigala ng'abeera ku ntebe era nga bamugamba nti agende maaso n'okuba nti omusajja gwe yawamba atambuddiza obuyinza. Weewaawo banywanyi be bo bagamba nti tozaayo obuyinza kakati yakoze enteekateeka ey'okusinkana envoy ow'eggwanga erya America era ne boogerako okumalya ddala essaawa 2 nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Amawanga gadde gasuubira nti oba oliawo gayinza okukozesa omukisa guno okukozesa abazungu bagende maaso n'okuba nti omusajja ono bamugamba nti vaako ate yabalaze nti ali mweteefuteefu okwogerako nabo okugjako yawooniza eggwanga erya Bufalansa n'ategeeza Macron nti gobadde ogenda maaso n'okufuula abakulembeze baffe ba puppet tetugenda kukkiriza mbeera eyo. Awo nno bye bigenda maaso mu ggwanga eryo ne Nigeria erimu katu oluvannyuma lwa Tinubu okubanga abasajja bamugambye nti gwe kasita onoositula amagye wadde ga ECOWAS n'ogatwala mu ggwanga erya Niger ogenda kutulaba akatuvaamu. Awo nno kati atidde banne bamugamba amagye gasitule gagende ate banne abali mu ggwanga bamugamba tokigeza ensi eyinza okutabukira bye biri mu ggwanga eryo erya Niger. Ewaffe bingi ebigenda maaso mu ggwanga wano ntegeeza mu ggwanga lattu